zibaddewo nga ssaawa 9 abantu babadde wano zibadde ssaawa 8 babadde nga bakola abadde batunda nyaanya obutungulu ovakedo gonja abadde siteegi ya boda baddawo n'ababoda babaddeawo kati abantu babadde bayitawo wabaddewo n'akajjaamu kati zibaddeawo nga tubaddeawo nga ndi mu kunoonya bicupa ngenze okulira abamu abakazi batu babadde beebasaawo bagenze okuwulira ekintu tewali muntu yenna adduseewo ababoda babaddewo bonna beebase omwo ne boda ezimu bagiddemu wali emmotoka zonna eziri wano emmotoka nyingi naye nga amateeka kalina olina bw'omala oziba sirabu wansi okiwaamu ebbanga damukosi byonna ne bikwata bulungi naye wiiki 3 nga basitula era ne kino ekizimbe ekiddako essaawa yonna kigenda kugwa kyemulabawo ekyokubiri okiraba naye nga obuzibu bwonna bwonna buva ku kintu eki kupapirira sipiidi abasajja bano bazimba kiro na misana tebawana budde kizimbe mu mateeka g'ekizimbe atiisa emyezi 2 oba 1 n'ekitundu nga kikyaguma wansi naye bano bazimba kiro na misana kati nga bwe mulaba ekiseera kyonna kyonna bakimazeewo naye bwe nkubuulira piriyodi gye bazimbidde buli kizimbe ekiri wano weewuunya mugagga aluuna oleeta otya obutayimba obunafu bwe butyo ebbanga lyozimbidde gweoyagala sipiidi mufune sente mangu kiki temubalidde bantu alajjukira ewantu wano amazzi mangi mu kidiba fe baali basimanga tulaba kuba esikaveeti esima tulaba waliwo amazzi mangi awoolaba waaliwo ttooyi bazimbibwa naye nga bazimbibwa ku sipiidi naye sipiidi ebadde ezimbibwa nga tetegeerekeka emmotoka zizoloola ennya zigudde ekizimbe ekizigwiridde ababodaboda baffe abakolera wano ab'obuwunga bonna bafiiridde olwaleero tuli muloosi baganda baffe bafudde betukola nabo ne banyinaffe abatuwa emmere bonna bafudde ekisinga okwasa ennaku poliisi obwedde eri wano waliwo DPC waliwo RCC waliwo bonna amagye gaweddeyo naye tebalina kye batuyambye abantu bali wansi bafa ebbanga lye bamaze ekizimbe kyagudde ku ssaawa 7:8 wakati awo okutuuka olwaleero tewali kikoleddwawo obudde buno buwungeera abantu bali bubi abantu bali wansi bafa buli muntu atunula poliisi eringezza okulambula ekizimbe bakazimba kati kigudde wansi nikita abantu naye nga tunakulaba abantu bafudikirawo tujye muntu mweka naye tukyanyonyeza oba wali abantu balala genda kukulika abaana baffe beebuutikidde wansi era betugezaako okugyayo naye esikaveeta ziruddewo okutuuka olw'embeera y'obudde nga webadde enkuba eyiise ennyo naye nga wenjogerera kati ziri mu kkubo zijja okulaba nga tubajjayo bonna twakajjayo omu atwaliddwa mu ddwaliro Mulago nga mulamu tannafa naye wansi wali atukubire n'essimu amannya ge Isaac n'agamba akyaliyo tuyanguwe okuba nga tubataasa okubajja mu biyinja bino ebibaguddeko waliyo betusuubira okuba nga wali abaana abadde bapaakinga wana aba Bbodaboda n'abapikaapu n'abennyini abadde ku kizimbe nga bazimba n'abakyala abadde abafumbira emmere awo betulowooza okuba nga be baliyo wansi era betulwana okuba nga tujjayo kati tubatwale mu ddwaliro abaana b'abalamu tusaba bonna babeere balamu waliwo takisi eri wansi wano abantu kumpi 20 oba 30 be bali wansi tukubye n'essimu waliwo mukwano gwaffe omu bamukubidde essimu na ansaringa essimu wali live as I talk now problem gye twafunye enkuba yatonye nyingi nnyo tulina bulinzi crane ejje esitule ku bizimbe bino naye bino byonna kigenda kufe aba KCCA lwansonga tulina ba planners bagundi baliwanga bazimba kizimbe kino olaba kizimbe nge kigwa lwaki because of technicalities so it is asking a KCCA okubeera nga tubeera blamed kitalo